njangora hiyo mitwe ni wange do ndakwereka njobu nduranzi kanzikirize nti mwase bulungi basebo ne banyabo mukama yebazibwe ka video yako ko tunulidde ka mwami n'omukyala naye olabye omukyala afunya ebikonde ali mu taikondo ali mu taikondo n'olwekyo mwana wange omuwala Joseline bw'okulanga ng'okuze tokubanga musajja kubanga si kituufu nammwe abaana ab'obulenzi mbakubiriza ng'ogenda kuwasa towasa bulungi towasa ndabika ya kungulu naye tunuulira nnyo famire gy'ogenda okuwasaamu bajjajjaffe abaasooka bo baawasanga maka baawasanga mayumba abawala baafumbirwanga mayumba nga babuuza mwana waani gwe ŋŋenda okuwasa tomala gawasa buli muntu yenna gw'osanze kubanga alabise bulungi wandyetwalira omusota oba wandyetwalira ekintu ekirala oba ensolo mu nnyumba yo ng'olowooza nti otutte muntu kubanga alabika bulungi si buli ekirabika obulungi omusajja omu omuyimbi yagamba nti si buli ekimasamasa nti abeera zaabu n'olwekyo kikulu nnyo okwegendereza ogenda kufumbirwani ogenda kuwasaani ekyo kiba kikulu nnyo mbasabye baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi baganda bange banyinaze okwetegereza omuntu gw'ogenda okufumbirwa okwetegereza omuntu gw'ogenda okuwasa ewaabwe beeyisa batya ewaabwe bali batya kyovula nti Ibulayimu mu Bayibuli yagamba omuddu we nti bw'obanga otuuse okuwasa nga omwana nga atuuse okuwasa genda omufunire omuntu mu famire entuufu n'olwekyo tutunulire nnyo famire mwe tugenda okujja abakyala ekyo kijja kutuyamba okubanga tetugwa ku miteeru ng'omusajja oyo gye yagwako owulidde Joseline